nze sinaba kugamba nti tumukwate nina obusobozi bwonna obuyinza omukwata talina wayinza kumbulira. That's the fact. Ate tasobola kunnemerera singa mba njagadde. Already ali ku police ani yamusibye siga? Yamusibye simanyi yamusibye but it's not me. Alright, bwetuwogerera ssaawa zino eby'omukulu Luwi Light byongedde ddala okubeera nga byonooneka. Nkugambye ate olowooza omwana we tali mu maziga, anti omwana Bebe Cool ebintu yabiyingiddemu n'amutwala butwazi nga tamuwadde akakisa okubeera nga atwala omwana we eri ke yateeka yenna mujjukire bulungi Luwi Light abadde abeera n'abaana be. Naye nga tetunagendayo, yongera okujjukiza vidiyo eno sooka ogimpereka like omaze subscribe nga yagala olabe biki ebyatuusewo ongambye beddala omuntu alina omutima asobola kikola oba nedda abeera ngumbulira oli ku sayidi yaani ku luno. Ebonye omwana wa munno okitegeera mwamujje waka akanake ne kakaabo ng'oli muzadde olina abaana bo bakulu tukusabire oli musiraamu munne kyekisinga okunnuma. Oli musiraamu munne omwana mwamulese waka okitegeera omwana mwamulese eka Luwi talina mates omwana mwamulese mu nyumba ne batatwala na buvunaanyizibwa tugamba katukwate omwana ono tumugye omwana mwamulese yekka ffe baganda be twafunye masimu kiro ng'omwana mumulese yekka. Is that fair for us we Ugandans? Is that fair for us we Ugandans? Kyemwagala tugamba tugenda tambula bwe tutyo kati mumuddusa wanene okuba amasimu gabakubirwa mangi nnyo bababuuza kesi kyekwasiza omwana bibalemye oku answeringa mbu yavuma bukeeke era eba tebuwooma buba tebuwooma bannange keeke zampala Uganda tuddemu amagezi abaana babeera mu comment section tetulina kiruyi ku Museveni la ebeden nze sinaba kugamba nti tumukwate nina obusobozi bwonna obuyinza omukwata talina wayinza kumbulira. That's the fact. Ate tasobola kunnemerera singa mba njagadde. Already ali ku police ani yamusibye siga? Yamusibye simanyi yamusibye but it's not me. Leera nange ekiseera kyange naba nsazeewo nti kati kumukwata era nja kumukwata. Ng'olwomugulako misango ki? Nja mugulako omusango gwa defamation ne computer misuse. Okay. Yes. Kiki omugamba essaawa eno ng'akulaba? Kyenyinza omugamba ssaawa zino Luwi Light, let her be humble. This world will humble her. Bw'anaaba teyahambolinze. We have seen so many people who are so stubborn, who are so like that. But ensi neebakwatako neebakkakkanya neebateeka mu position entuufu. Nzinza okuba obugonzi bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Nzinza okuba olwaleero nze am humble, am simple, ndabika nga atalina kye nnyinza kukola ku ssaawa zino. Naye ate already akimanyi nti I'm very big. This is a police nyino nsobola omukwata. So kyemugamba nti nze nyinza obutamukwata ng'abo abaamukutte ne mukwata ate era nange mu mbeera eyange kuba nkyasobola nange nyina obusobozi oyinza okukola ekisoboka because I know my rights, I know the policies governing this country, I know the mother law, so manyi kiki nyinza okukola ate nange nyina legal team because siyinza kubanga bundaba nga just like yoyo Luwi Light wammwe ng'abambalira Bebe Cool azamwambala mu bintu bingi nnyo era bazaatusanyusa waliwo omwana ow'obuwala ng'ali ku ground ng'ensonga aziraba nga ffe naye ng'asobola okuteekayo na risking obulamu bwe n'ayambala abantu bano bw'atyo ng'ayambala Bebe Cool era kigambibwa nti mu fayiro z'alina alinayo eza Bebe Cool ezo mbu yavuma mukazi we simanyi yakola biki alina ebintu byazaayogera kati mbu alinayo fayiro za Bebe Cool. Jjukira Luwi Light alumbye Bebe Cool wa NRM. Bebe Cool wa NRM. Luwi Light kikyaddamu okukola mujjukira era mu kutusanyusa we yalumba alien skin we yagenda n'akuba abantu mu lubiri kujugiza n'omwana muganda ye Nansubuga mwana wa mamba tekyamusanyusa alien skin we yagenda n'akuba abantu mu lubiri nga kabaka atudde wali ne bakola effujjo era Luwi Light yakyogerako ye bw'ati tuli mu bintu bya Bwakabaka osinise ebinyogegezaagamwa mukutta abantu mubakubye si bakadde si bakazi si basajja singa mwavaamu eyalwala kansa wandibadde omulabirira mwe abaana bafango ni mutuggyeko obusiru n'obujega alien skin nze nkubuulira tewateekawo kyekigenda okwettira lwa busiru byonna obikoze olagira ddala nti yo mbusimanya alina ekintu kyayogedde n'ensekanza nti live naakaziraba yenzijeko ne waya mbusimanya nze najja mu music industry eno nga noonya capital wali ogenda kukola mulimo ki
wakwata gigiza milioni 10 wakwata gigiza milioni 15 watuze ebivulu bya milioni 5 bakwochayo milioni 10 ez'obuntu paka capital we milioni 8 tannawera no tusubiza omwaka ogujja sidda mu music industry yakatemba gozeemo ow'ekisirusiru ow'ekijega sidda mu music industry kunoma ne badda papa togenda papa waffe bye bistanti byokomezaawo kati kyekyakumyawo nga wali otusiibudde guno omwaka sidda mu music mubalekedde nkozeewo kyenkoze simanya biki ne leero bye bistanti byokomezaawo mbutuddeawo tukubaagamwa bambi alieni atuviiridde mu music totwasamira the answers we need are those of the dead. Omwana yafudde atya ani yamukuba okozeewo okyokulaba nti bw'oba siggwe yamukuba nga tewali mu lukwe lumukuba abaamukuba bwe watege. Omukulu Desh, good morning. Good morning, Uncle Kuku. Oli ku Kasuku live. Wagikoledde wa Kasuku live. Nagambye kanjikole ngenda kuyiriba internet njinoonye. Ekyokola tuli live. naye togenda kukola ewa Hajati Namyalo. Tugenda kuba live at any time. Bangambye ye bamulekedde internet. Yes, tugenda kubeera live. Yes. Kati ensonga za Luwi Light zakomye kuki? Ensonga za Luwi Light twakonfaminze nti Moses Sali yamuvunaana. Bebe Cool. Yamuvunaana yamuwaabidde. Naye biri alleged mbu leero bandimuteeka mu kkooti. Leero. But essaawa bazitankana. Engeri gye tutalina internet tuli awo twebuuza ku ssaawa mmeka. Kati Bebe Cool yamuvunaana ki? Anti Luwi Light waliwo fake account eyali evvoola Mamizu. Eyo gundi gye nalaba n'omuwala nalaba agamba musi ye yabyogera. Yes, omuwala azze ng'abyegaana ng'agamba si ye yabyogera naye nti eggulo ebisonga zaabadde zaakuggwa naye omuwala ne bikola ki ne biwanvuwa n'agamba tagenda kwetonda ku lw'ensonga nti akawunti ye gye bamugambirako okwetonda yavaayo n'akonfesinga nti si ye era talina byagimanyiiko bwe yeetonda abakkiriza omusango nti akawunti ki ye netugamba awo era kati fenga kati anti awo waliwo gundi softwares esobola okudetectinga AI era kyekiri mu kukolebwa okulaba nga embeera yonna edda mu nteeko naye nga yasuzeeyo era ekira ali